nsonyiwe musonyiwa kuki abagambye amagezi gensobola okubawa bannayuganda gali aga musabe ekitongole ekiramuzi lwakiri banguyirize emisango gy'omusajja bamuvunaane batuuke okubanga lwakiri bamusalira bwe kibanga yagizza ne bakakasa nti yagizza bamusalire afune azaabu ye ebisigadde teri kigenda kusoboka nti nno Besigye nti nno afulumiziddwa ekyo haramu ye mwami Museveni. Mwami Museveni bwatyo bwavuddeyo n'atuuka okubanga bwatyo mukwano gwange ayanukula bannayuganda ali mukwanukula bannayuganda nkubuulidde abadde bamuli bize naddala nga bamugamba jjajja omusajja nga yakujjanjaba mu nsiko okumala ebbanga nga naawe okimanyidde ddala nti ensi yali ekunoonya nga tewaliwo obeera n'obeera safe naye omusajja n'atuuka okubanga akujjanja buli konna akakutuukanga ku jjajja sonyiwa omusajja. Mwami Museveni avuddeyo n'atuuka okubanga bw'ati ayogera n'ababuuza naye nga temunnaba kubanga mundeekaanira nnyo musooke mwebuuze why was Dr. Besigye arrested? Lwaki yakwatibwa? Abalabudde ebyo bye mukolakula ebyo muŋŋamba sonyiwa buli musonyiwa muli mu kupromotinga insecurity mukitegedde mupromotinga insecurity bwe kibanga waliwo omuntu yenna nga yo poliisi n'ebitongole ebyo ebyokwerinda bemulaba nti omuntu oyo alina kye yali yeetegese okukola ku Uganda muleke tudiiringe n'abantu abo. Ajjukira nti bino Mwami Museveni yagenda okubanga bw'ati anukulanga mutabani we General Mulamba ati yaduumira amagye g'eggwanga ekyo njagadde bajjukiza nti General Muhoozi Kainerugaba first son yaduumira amagye ga UPDF yali atugambako emabega kaawo n'agamba oyo Besigye oyo agenda kiraba yali ayagala kutta famire yange abantu nga baagala famire zaabwe naye maama bw'obanga oli mu buyenza naffe ffenna ne tulina abaagala okutteeza ffe kati nkole kiddala ddala bwe naagenda ku poliisi bajja kunvuba n'osirika naye eriyo abamu nga bw'ogezaako okubanga weeyinga mu famire ye oli akyogeranga nti oyo tugenda muttira ku mugavu ate omugavu ogwo guli ggulu kwe tuttira abagezaako okubanga batweyimba muso yagamba nti Besigye mumanyi yabadde ayagala kubanga ta famire yange n'olwekyo takisobola kusonyiwa talina kubanga asonyibwa. So Mwami Museveni agamba if there was any need for additional medical care the government would be advised bw'abanga mulwadde gyali eruzira fine naye bwe kinaabanga ddala wetaaga okumuwa obujjanjabi obusingako bajja kutegeeza gavumenti amalwaliro tuyina tujja kubanga tumwejjanjabira. The military court was ready for the trial. Let us wait for the civilian court byonna tunaalaba naye musabe kimu ebyokumuusa byanguyirizibwe teri kusonyiwa muntu yenna ng'alina ezzambi alyagezaako okubanga bw'ati abalira eggwanga lya Uganda. Kale bw'omala okubanga otegedde ezzambi lye tutannaba kubanga tumanya omusajja linaamuka mu vyoba nedda lyagambibwa nti no yazza n'osigalira kubanga olinda nti Nyanzi bagenda muggulako musango ki tebinnamanyika. Wabadde oluvuuvumo olulaga nti leero asaawa nga 8 babadde bagenda kubanga Nyanzi bamuleeta mukwano gwange mu mbuga bamusomere emisango wenzijidde ku mpewo nga sinnaba kubanga bwenti ofuna obukakafu nti ddala omugagga ayinza okubanga bw'ati aleeteddwa era bamusomedde tebinnaba naye nga ye Mwami Museveni yabagamba guno omwaka sigenda kwejjusa guno omwaka mujja kumpulira guno omwaka ndi muzibu nnyo byani abyogera ebyo akati nga temunnampa ansa tusooke tugende Kawempe Mbogo bamulasa abo senta bakulinze eddagala weeriri tugende batujjanjabe kituyambeko okusiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan nga tewali yenna bw'atyo mukwano gwange atacomplaininga embuto zibaluma ne zitandika okubanga zikola amaloboozi n'owulira ng'ekyamazima teweefiiringa